Omuyimbi Maggie Kayima banjigwa mumanyinga Nabbi Omukazi avudde mu mbeera oluvannyuma lw'okukizuula nti no essomero lya Knowledge Center High School lyatundibwa. Maggie Kayima avuddeyo n'ategeeza nga essomero lino we lyatundibwa mu bukyamu ng'essomero lino baalitandikawo n'omugenzi Pastor Yiga wabula mu kutunda munnange teyayitibwa. Okusinziira ku Maggie Kayima avuddeyo n'ategeeza nga eyagula essomero lino oba gwe baguza essomero lino we yaligula mu bukyamu era yagula mpewo era nga munnange wa kukomawo okuba nti no alyeddiza bw'atyo obwagambye Maggie Kayima. Ebiri ekawala byo si birungi, enkokola zifuuse enkokola, buli kimu kyagala okuba nti no kitundibwa olw'amabanja agasusse obungi. Maggie Kayima avuddeyo n'ategeeza nga furniture ali mu ssomero eryo bwe yamugula ku sente ze ate era yaliwo nnyo omukuba nti n'essomero eryo lizimbibwa nga yateekamu sente ze. Kakati wetwogerera ayagala sente eziwerera ddala millions 120. Wabula kino nakyo kitegere bulungi nti millions zino 120 just azibanja ku ssomero eryatundibwa, naye ate waliwo ne sente zayagala okuba nti no zimuweebwa ku TV eya ABS. Bwe bityo bwe biri tujjagenda maaso n'okuba nti no tubirondoola. Like nga mukwano video eno giwe like, lekawo bakabwawo mu comment section ku mawulire getuba tukuwadde, ate era tewerabira kuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe erigwe atanaba kuba nti okikola. Ate mulowooza omuyimbi Hassan Nduga tatandise kubeera nti no asamira? Ku ntalo ezigenda maaso wali eri ekawala munnange omuyimbi Hassan Nduga avuddeyo n'abaako byatangaaza. Ono nno avuddeyo n'agamba nti kati wetwogerera omusumba Jengo yeetaaga amaanyi ag'enjawulo, yeetaaga okuba nti no atwalibwa munnange mu bajjajja babeere nti no bamuggyako ebyo byonna ebimusumbuwa, era ng'amusabye nti bw'aba nga asobola ajje gy'ali ewa Hassan Nduga munanga abeere nti no amutereza kubanga aliko empewo. Katubeere nga tukuwa omuyembe ono. Ekkanisa eyo Jengo gyalimu ye yamalangawo ebizibu by'abantu. Era ekkanisa eyo kyali kiddukiro ky'abalina ebizibu. Kati bwe bibanga ebizibu ate bisitukidde mu kkanisa, nsaba Jengo okkirize nti ndi musajja munno, ate nali mwana eri kitaffe, ndi muganda wo, nange kankuyite nzikiririzaamu ojje nkukubeko enkinga, ojje nsabe bajjajja bakole, kuba ne kitaawo yafa mubiri teyafa mwoyo, omwoyo weeguli. Nsobola okumuyita najja n'anyumyamu naffe, n'alinnya ku baana baawe baayagala, n'alinnyako omuba kuba yafa mubiri. Mujje mbakubeko enkinga, jangu bajjajja bakola, jangu kuba bwe babanga bapasita tebasobodde kuyimirira naawe mu mbeera embi, ng'ate mu mawulire nga yakafa baagalabikiramu mu kamera mbu bakuzadde. Kati jangu eri muganda wo Nduga nkukubeko enkinga mpita abakulu bakole, totya banandaba batya, jangu nze mmalewo ebizibu. Nze mba njagala mpite bajjajja booge banninye ku jjoba bamugambe gundi yaleese obuzibu, gundi yayagala okukola kino, gundi ayagala kukola kino. Bwe tumala obbimanya mugambe kakati ono jajja bamweyana oyo mugobe ku kyala agende, jajja bamweyana ono mukakkanye, jajja bamweyana kutula ensonga abaana bafune ekyokulya. Sheikh Awumalo naye avuddeyo n'alangira omusumba Jengo. Agambye nti omusumba Jengo ajjudde amalala. Omugenzi nga tannafa olwono tuba twogera ku Pastor Yiga yali nnyo omukwano ogwa Sheikh Awumalo, okusinziira ku Sheikh Awumalo engeri gy'agambye. Wabula we yava mu bulamu bw'ensi eno ate mutabani we eyamuddira mu bigere n'asalawo okuba nti no amusindiikiriza, nga kakati naye asekera mu kiti, okitegeera olw'amabanja aga muli obubi. Agambye nti senga teyamugobaganya, senga teyamusindiikiriza, osanga yandibadde nga amutaasa mu mbeera eno gyalimu, n'okuba nti namuyambako okuba nti no ebintu bya kitaawe bye yamulekamu okuba nti no tebitundibwa. Pastor Jengo yanneesamba n'alibadde olwaleero nti mbeera mukwano gwe nnyo nga bwe nalinga mukwano gwe nnyo ne kitaawe ng'akyali mulamu. Naye munange omukulu Allah bwe yamutwala oba bwe yava mu bulamu bw'ensi eno, omwana ate ye yanneesamba. Nagezaako nnyo, nakola kyonna kye nsobola okulaba nga nsigaza omukwano ogwo mu famire y'omugenzi Pastor Yiga. Gwe nalina n'omugenzi
naye bannange bayinza okuba nga oli eyo bakubuulira omusumba pasita Jengo nga tomumanyi. Kyemumanyiko nti bambi muntu tawuliriza ate alimu okweraga oba emyaka egyo kyekigireetera ekyo, kubanga waali mulabye nga pasita Jengo ye yali badde asaba oba nga yatunoonya okudda okubeera nti tubaako ne bye tumugamba, naye ate ffe tumunoonya, naye n'omunoonya n'agaana. Nze mu Uganda wano sirina musumba gwenkubira ssimu n'agaana gikwata. Kati mu bigenda mu nsi mu bizibu byajjafuna onoonya w'omuyambira nga tolabawo. Bwe tugendako ew'Omugaga Lwasa Emmanuel munanga mawulire getufunano ku News Spark Channel, embeera yembi ali bubi nnyo era nga yaddusiddwa mu ddwaliro lya Nakasero okuba nti no afuna obujjanjabi. Mu mawulire getufuna ono nno atawaanyizibwa typhoid naye ng'embeera gy'alimu bambi sinungi, n'olwekyo osobola okuba nti no oteekawaawo quick recovery. Lwasa asobola okuba nti no asuukira ddala bulungi. Mu mawulire amalala getufunano ku News Spark Channel, mujjukira bulungi Semaka eyavaayo n'akwatira mukyala we mu bwenzi era nga munnange pasita omu ye yali asigudde mukyala we. Kaakati nno munnange amawulire getufunano ku News Spark Channel, ate Semaka eyakwatira mukyala we mu bwenzi oba mukyala we eyali asiguddwa omusumba, munnange ataavuddeyo ne yeetonda. Agambye nti akayetondere effamire ye, ate era ne yeetondera n'effamire y'omukyala we, ate era ne yeetondera n'omusumba olw'engeri gye yakwatamu ensonga zino zonna n'okutuuka okuba nti no aswaza mukyala we gwasinga okwagala. Bino si bigambo byaffe, bigambo bya Semaka ono. Era onavuddeyo n'agamba nti omwenge gwe gwamukozesa bino era n'alayira nti tagenda kuddamu kukomba ku mwenge, era n'asaba ne mukyala we ng'omukyala ono munnange yali yasigulwa pasita oba pasita yali yamusigula, munnange n'amwetondera n'amugamba nti akyamwagala nnyo amusonyiwe olw'engeri gye yamuyisaamu. Bwe bito bwe biri. Nsaba kunsonyiwa era ne mwetondera byonna ebyatuukawo, yadde ye yavaako ki nsobi. Nasazeewo naswadde. Mukyala wange takyalina kitiibwa, famire ye tekyasobola kumpa kitiibwa, abeewaffe naye bwe bandaba tebambalaamu ki magezi. Ekintu kikomewa kikomaawo. Nze ntereze maka gange sobola okulaba nga tukola ki, kubanga abaana bange nabo kibeesisiwaza mu maaso baliwo bakoze ki nga bakirabye. Naye ako akantu akatono ke kaleesa obuzibu era nejjusa n'ekyandwaza okubeerawa awaka kuba singa nakati tewaliwo ki. Nze mukyala wange bw'aba ebintu bye tubadde musikazi eno kola bwoti siyinza kudda ku mwenge, naye ekyokulokoka ekyo kyo sikisobola mukama wange. Ndi musajja mukirisitu, tandika n'olwali siyinza kudda mukomba ku mwenge kuba mukyala wange mukola ki mwagala. Tuvudde wantu wangi. Nze mukyala wange oyo ebintu byanzijemu biki bingi, naye n'atubira n'avuga munnange embeera gye ndimu si ki, naawe n'osikako kokoze ki. Kati bw'ova ku muntu bw'atyo muzze nga mugenda mu nze mba sibitegeera. Era nze n'ekyokwawukana ddega nti oba sekendisi bbiri sikiwagira nangako. Lwaki tetukusiibula? Obadde mulabi mulungi, webale kwekumira ku News Spark Channel. Teweerabira ku likinga, teweerabira kuba nti no subscribinga ku YouTube channel yaffe, ate era n'okuleka obubaka bwawo mu comment section. Tukwagala nnyo, beera bulungi, weeraba.